Sumaiya Namuyomba eyafiiridde mu ddwaliro e India wakuziikibwa olunaku olw'enkya ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 10 Ogwokutaano 2023 ku bijja bya bajjajjaabe e Busacya Gombe mu Wakiso District abikidde abooluganda abako n'ab'emikwano. Omwami Nnyombi Sula ow'Ennansana abika muwala waabwe Sumaiya Namuyomba eyafiiridde mu ddwaliro e India wakuziikibwa ku Lwokusatu olunaku olw'enkya nga 10 Ogwokutaano 2023 ku bijja bya bajjajjaabe e Busacya Gombe mu Wakiso District abikidde abooluganda abako n'ab'emikwano ne basaba awulidde yenna ategeeze omulala yenna gwe kikwatako bw'atyo. Abagenda maaso n'okulabika ndi mutugoberera ku mukutu gwa YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala. Nuru Ismail ongambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justice for family ya Isma kitalo nnyo. Allah mutuwere Jannatul Firdaus bote botegezza Nuru Ismail. Nabachwa Salahaddin ogambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Hood, thanks for presentation. I really love Pali FM. For the sake of Allah and you too, those cameras okay. Ensonga itegerekise bulungi webale nnyo webalire ddala not even working. Nabadde ndaba munnamawulire omu yavuddeyo n'ateeka ku mukutu gwa Twitter n'agamba kyekiseera poliisi etulage nti kamera ezo tezaateekebwawo kufuuka direction nti kulagirira muntu nti bw'otuuka ku kamera kyamudde ku mukono ogwa kkono. Ku mukono ogwa kkono bw'onokkirira ojja kusanga geeti eya bbulaaka aho wembeera nti zibeere nti bajjayo ebintu bino ne bigenda maaso n'okulabika nti byeyoleka naye zireme kubeera directions. Abamu bazitunuulira bakiteeka mu bwongo. Omu akola n'ekintu nga mu bwongo agamba nti kamera za poliisi ndaba tezikola. Alabirawo nga poliisi ereese akatambi nti yatomedde omuntu ku rawundi ey'egindi, obubenje bwalabise ku rawundi ey'egindi, nga poliisi ebalagako nti kamera zigenda maaso n'okulabika nti zikola. Nabwo kityo nze nkakasa bulungi nti bajja genda maaso n'okulabika nti batuuka ku kinyusi ky'ensonga eno kuba kyeraliikiriza bantu okubeera nti batta bannaabwe mu ngeri ey'ekyeyonoonere. Ne batuuka baakamala okwejjeereza omukulu ge baali bagamba nti yatta kirumira, ne bamwejjeereza ne bagamba poliisi eremeddwa okuleeta obujulizi. So nze nkakasa bulungi nti n'abapoliisi bennyini bakola ekisoboka kyonna okulaba nti abaleeta obukakafu obwo abantu bano bagende maaso n'okulabika nti bakolebwako. Pulezidenti baagamba nti embizi ezo ezikita bannayuganda, embizi zireetebwe zivunaanibwe n'obujulizi buzirume zisindikibwe ku meere. Mbonereza ebinene bigende maaso n'okulabika nti bibaweebwa. Naye emirango okwazirana n'ebiwoobe ebiri ku mitima gy'abantu. Omuntu wajjukira omuntu buli gwe bakuba amasasi bwe yafiirwa omuntu we nga yafa masasi, amaziga gongera okulabika nti gamuyunguka okuva ku mutima. Nolwekityo tugumiikirize, tuleke ab'amateeka bakole emirimu gyabwe ate era tubawe amaanyi agakola. Tuleke kukuritisayizinga poliisi buli kaseera. I know poliisi bakola kyonna ekisoboka okulaba nti baggusa ensonga zino. Adeke Eseza ogambye nti big up Pali FM, tumbulidde wajja osinzidde. Adeke Nul Ismail ogambye very professional. They don't run but walk towards waiting pichi. May Allah expose very soon. Boto botegezeza nti babeera professional, batambula butambuzi okufuna pichi. Katonda agende maaso n'okulabika nti abaanika. Boto bogenze maaso n'okulabika nti ontegeeza. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberera nga musinziira ku mukutu ogwa YouTube okulaba nti mugoberera ekkula eri omuntu wa bulijjo. Now tugende ku nsonga za Odonga Oto. Olunaku olw'eggulo ku bbalaza yatambudde bukolokolo n'agamba waayi sijja kuguma zambiro kaŋŋende ku poliisi. Neeweeyo eyali memba wa Aru County mu Parliament Samuel Odonga Oto mu ngeri ey'ekiyagalire olunaku olw'eggulo yatambudde paka ku Aswa River Region Police Headquarters
mu bitundu eby'eggulu oba mu kibuga ggulu mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda ne yeewaayo oluvannyuma lw'okumala ennaku 5 ng'anoonyezebwa ekitongole ekya Uganda Police Force. Ku bigambibwa nti yagenda mu maaso n'okulabika nti yeenyigira mu kutulugunya, okukuba kussa n'okubba abantu ab'enjawulo mu bitundu ebya mu disitulikiti ey'e Padel. Kigambibwa nti Odonga Otto kussa n'ekibinja kya banne ba vigilants ab'enjawulo nti bagenda maaso n'okulabika nti beenyigira mu bikolwa eby'okukuba kussa n'okulumya abantu 3 abaali badiringira mu bizinesi ey'okutunda amanda mu bitundu ebya Atenga sub-county mu disitulikiti ey'e Padel ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa April omwaka guno gwa 2023. Bwe yali ayogerako eri bannamawulire, Odonga Otto olunaku lw'eggulo yabategeezezza n'abagamba nsazeewo okulabika nti neewaayo eri poliisi oluvannyuma lw'okusoma obubaka ku social media nga bulaga nti poliisi enjagala. Ennaku 5 namba yali tategeeranga nti poliisi emwetaaga, kati yeesitudde n'agamba kangende ku poliisi neeweeyo. N'avaayo n'ategeeza n'agamba bino byonna bye baŋŋamba mbu nagenda maaso n'okulabika nti ntulugunya abantu byonna bifu sirina kye mbimanyiiko, ng'agamba nti tewali bikolwa bifaanaganako bwe bityo byagenda maaso n'okulabika nti byeyoleka mu Acholi sub-region eby'omuntu atulugunyiziddwa ku nnaku z'omwezi ze bagamba. Era yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'ategeeza neewuunyizza nnyo okubiraba ku social media nti poliisi egenda maaso n'okubeera nti ennoonya. Kaakati nzize okulabika nti neewaayo. Era n'ategeeza nti mbadde mu bitundu eby'e Kampala okuviira ddala ku lunaku lwa Idi, wabula yeewuunyiza okuddayo mu bitundu gy'azaalwa eby'omumambuka ga Uganda nga banne bamugamba tomanyi nti poliisi ekunoonya? Nti simanyi, kebera ku Facebook okebera ku social media nga kituufu poliisi emwetaaga. N'agenda ne yeewaayo. Era ono bwe yatuuseeyo n'agenda maaso n'okulabika nti aggyibwako statement ku misango egigambibwa nti yagenda maaso n'okulumya abantu 3 abaali batambuza amanda mu mambuka g'eggwanga. Era ono yavuddeyo n'ategeeza nti emisango gyonna gye bamuggulako tagimanyiiko, naye ye waali. Byonna bye bagenda maaso n'okulabika nti bakwasaganya bakitegeere nti I'm here, we are strong and we continue advocacy for our environment. Tugezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nti tutaasa obutonde bw'ensi. Tetugenda kukkiriza, kusinziira ku Odonga Otto ng'agamba, tebagenda kukkiriza kutundibwa kw'amanda Chako trade kusigala ng'emaamidde amambuka ga Uganda. Era kye kiseera gavumenti ya Uganda egende maaso n'okulabika nti eteeka mu nkola enteekateeka zonna ze baasalawo okulaba nti batambuza bonge gavumenti ya Uganda mu National Conference for Energy, bagende maaso n'okulabika nti baziteeka mu nkola. Era baavaayo ne bategeeza nti bajja kukomya okutundibwa kw'amanda oba okutemebwa kw'ebibira okuva mu Acholi. Ye Otto Kyawera ono emisango egyamuguddwako kugambye gya kukuba, kubba, kusaako n'okulumya abantu. Kigambibwa nti Odonga Otto ng'ali wamu ne banne bagenda maaso n'okulabika nti bataayiza emmotoka eyali etwala amanda. Okusinziira ku munnamateeka wamanyiddwa nga Tony Kitala yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire n'agamba emisango egyamuguddwako, musango ogusooka gwa aggravated robbery, yabba ssente mbw akakadde kamu mu emitwalo 10 mu bitundu ebya Atanga mu Atanga sub-county, ate omusango ogwokubiri yabba ensawo 308 ez'amanda mu bitundu ebya Angagula sub-county. Era ono
bagenze maaso n'okulabika nti bamuggyako statement ye oluvannyuma ne bamuwa police bond naye ng'alina okweyanjula ku police okulaba nti emisango gye gino gigenda maaso n'okulabika nti gikomekkerezebwa. Bw'aba nga kituufu bwe giri fayiro yeekolebweko esindikibwe ew'omuwabuzi eri bagisindike eri munnange omuwabuzi w'ekitongole ekinoonyereza mu poliisi bagende maaso n'okulabika nti ekolebwako esindikibwe mu kkooti avunaanibwe Odonga Otto. Era munnamateeka we yategeezezza nti bino byonna bikolebwa okwagala okukomya ekikolwa ekya activism, nti Odonga Otto yeewaayo okomya abantu bonna abadiiringira mu manda mambuka ga Uganda naddala mu Acholi sub-region. Era n'ategeeza nti tewali yenna agenda kulabika nti abayimiriza nga bali mu kuteekesa kiragiro kya gavumenti kye yayisa nti baawera okutunda amanda mu bitundu ebya Acholi. Era n'ategeeza nti bwe muba mubadde mugoberera emikutu egy'amawulire n'ekitongole ekya NEMA nga kiyitamu executive director waakyo ekya National Environment Management Authority kyavayo ne kitegeeza nti kiri ku position y'emu okulaba nti bataasa ebibira. Kati Odonga Otto yagamba tebagenda kukkiriza muntu yenna kutattana butonde obw'amambuka ga Uganda ng'ayita mu kutema ebibira. Ne munnamateeka we agamba kino tekikkirizika okulaba nti omuntu ateekesa ate ebiragiro bya gavumenti mu nkola ate gwe bagenda maaso n'okulabika nti baggulako emisango. Era Odonga Otto yayongeddeko n'ategeeza n'agamba mu bino byonna agezaako okuwunyiriza olusu lw'ebyobufuzi political games ezeeyolese mu mulimu gwagenda maaso n'okulabika nti akolera ebitundu ebya Acholi sub-region. N'agamba politics ajjudde mu musango gwe atandise okulabika nti amuwunyiriza era bagezaako okuttattana erinnya lye n'okumulemesa okuyamba abantu ab'omu bitundu ebya Acholi. Ng'ate banne abali mu byobufuzi bo bagenda maaso n'okulabika nti bakola enteekateeka eziringa ez'okukampeyininga mu bitundu ebya Acholi sub-region. Ono munnabyabufuzi akati bagamba ajja kulabika nti yeewozaako akakadde kamu emitwalo 10 yakateekawa ensawo 308 ez'amanda. Odonga Otto yaziteekawa yeetaaga okulabika nti abannyonnyola. Ngenda kulabika nti nzijjako gy'oli eyo ojja kuyita ku 075910779 osembyeyo 00 ogende maaso n'okulabika nti ompa amawulire agali mu kitundu kyo eyo gy'osinzira okulabika nti owuliriza ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Wabula njagala kujjukiza management eya Dar es Salaam Senior Secondary School ekijjananga mu Masuulita mu Wakiso District nga wakava ku luguudo lw'Amatugga Ssemuto bakutegeeza nti essomero lino lya Dene Boarding lya on A level basomesa secular kw'ossa ne theology nga balina ne center numbers zombi. Bakugamba nti naawe alina omwana nga teyatuula shuba bagenda kuyambako omwana oyo asobole okulabika nti atuula baaniriza n'abatali basiraamu. Management eya Dar es Salaam Senior Secondary School bakutegeeza nti bagaba n'omukisa balinawo n'omukisa ogwa hafu basare ku mitwalo 45 omwana agenda kusoma naddala abo abali mu senior 1 ne senior ey'okutaano. Basare eyo osobola n'ogifunira wano ku Pal FM jangu osobole okulabika nti weefunira basare eyo. Bakubireko ku 0750555929 oba ku 0780855929 be bannaffe abo aba Dar es Salaam Senior Secondary School. Part of Africa Radio. Wanje wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webalire ddala okuweereza obulungi muganda wange. Naawe bw'otyo okuwuliriza. Allah akuwe buli kirungi ky'osinga okwagala. Amin. Amanya gange nze Bumaali Waswa Lungujja Kosovo memba tuli bumu kolaze. Ye Bumaali Waswa. Abantu b'e Kosovo bona bwe bali batumbudde wamu ne munywanyi wange yita mu katale Mengo mu Kindaajo wamu ne chairman Kalema. Ye mukulu Bumaali. Naye
amawulire agali ekosovu eno okimanyi nti muganda wange ababbi batandise okwongeramu ebirungo mu bubbi kuba kati mugwa mu buno obubbi obuliwo nga bongeramu ebirungo ebirala mu bubbi. Kati bakozesa bukodyo ki? Kati bwe balaba ng'abantu mujja nga oba muvuga piki kiro ssaawa nga 8 oba 9 ogw'ekiro oba 6 nga bateeka essimu ey'ebbeeyi mu kkubo wakati nga babeera ebbali nga munzikiza nga bagikubako ng'eyaka kati bw'oba omanyi nti simu egudde ku muntu nga basuddewo n'ebicupuli eby'etaano eby'ebiri oba omanyi nti esente zigudde ku muntu n'essimu oluyimirira okulonda awo we mubagwiramu ne babakuba ne babaggyako buli kye mulina naye polisi y'erugala lungujja masanafu banayizi tuyambe banayituka munaamalanga kulaba abantu nga bamaze kufa ne mulyoka mubadduukira nze bumaali waswa erungujja Kosovo. Kale bumaali waswa erungujja Kosovo ogamba obubbi bukyuseemu kati. Awo nno omubbi aba akulina. Mubbi asuula smartphone etemya ng'omuntu mu kkubo n'ojja ogironde n'akunyaga buli kamu. Kati akakodyo ndowooza awuliriza ekkulu ery'omuntu wa bulijjo okategeddeko. Naye bwe obubbi bungi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abantu balumbibwa, bakubibwa, ebintu byabwe ne bitwalibwa. Security simanyi butya bwe tugenda kusobola kulabika nti tukwasaganya ensonga eyo, bati ekizibu ky'obubbi kyo buli kitundu kya Uganda bakaaba bubbi. Biseera bino eby'enkuba abantu babbibwa nnyo. Pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Pale FM wanje sebo netiwaaka yo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamuyita Hamza Enansana. Ye Hamza Enansana. Webale kuweereza. Naawe okuwuliriza mukulu Hamza. Amina ndi wale Enansana kutenga. Ye Hamza. Nga gali ku kyalo ga bunkenke nawe wantu twasuze mu bbomu jjo. Aha. Nga gavumenti erikola nimujjayo enoonya abaagala okwetezaateza bbomu. Okusiima kwatufeera ebitongole bya security. Bamwe beebale kukola kati konsani eriwo ku kyalo kyange ku kyalo kyaffe kuno nabweru. Ekkubo yaffe ery'omu kibula. Okuva ku siteegi ya Naluma kugendera ddala okuyitamu ewamala Katooke Kisimu. Bannange emmoloka zifa ababooda zigwa omwala gyagumuzi wano mu Bbenga. Ani abatwala awo? Kansala wuliriza mukulu Hamza. Kati menya okuva ku kansala LC3 avunaanyizibwa ku luguudo olwo tubakowoole bakole ekkubo eryo okutuuka ku mmeeya. Aha. Kansala owa LC3 akaire mmeeya akulemberayo Matovu Joseph. Yes sebo. Mmeeya ow'ekyali kisookerwako kibayita Nabweru North omuyita omwala. Aha. Bamuyita Mutesasira Expedito. Mukowoole. Era meya division wa kansala wa division ya Nawe division. Ne batekera okubatisa bikubo bya ferizo mutuka omwala gwa parish ya Nabweru North. Bugata zone ya North 1 ne North 2. Kwekusizo vilaka amazi aganjala mu Tenga. Kati olipita ne municipality kukwata omwala gwa Tenga gwa municipal. Naye nga abakulembeze mu level ya kansala ne bammeya ba LC3. Kuba Nansana division tubayita bane mututaase. Batasa abantu be Nansana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mukulu Hamza okuva Nansana. Bannange abakulembeze nabagamba bw'oba oyagala okumanya embeera abantu bomwe bayita bakyalireko mu biseera eby'enkuba. Abamu abakulembeze mu relaxinga n'olowooza abantu bwe bali bulungi ebitundu mubigendamu ku biseera bya musana nga waliyo nfuufu noga ndaba enfuufu tetta naye ku biseera eby'enkuba nze ndabye ku nguudo olaba mu Kampala tukaaba enguudo mukyalire ku bantu bammwe n'abasula mu bisenyi. Power of Africa Radio. My brother. Wanje? Ugamba otya muganda wange? Alhamdulillah ndi bulungi. Nalongo. Nsanyusa kuwuliza. Ye Nasazi Monica. Omanyi munange Paalo. Yamanyi
abadde ali e Kosovo kuva ku makya mpaka gye buzibira eyo lediyo yene mu wafisi era ogenda okulopa emisango nsanga eboggola palefem yeriko kyeyamaani mundabiro oyo muneza amawulire genjagala okuwa manyi banzaala eyo Gomba Nakasozi bambi waliwo omutunzi bamuyita Naalongo Maliko baamukidde embuzi ndowooza 20 subhanallah yagenza okuzuukuka ku makya agenda okugulawo ezisiba embuzi nezisuulamu nga mirambo myereere tomugamba bannanga abantu abatalina ettima bweri kati oyo bw'akwata ku muntu bannange nze babiŋŋambye ne mpulira nga nedda bannanga abantu kyuseemu emitima gyaffe egyo emikyafu nasazi monica muganaye jagalire kale nasazi monica ab'e Kosovo bandabire nnyo oyo asinziira nno Kosovo eyo okulabika nti atugoberera ku kkula eri omuntu wa bulijjo akadde kantwala misinde njagala kulabika nti mbasibula mu programu mpulidde kamenya abatugoberera ku YouTube ndaba Unusam Agency Uganda Limited Tours and Travel Agency muwuliriza kale mwebale nnyo mwebalire ddala muyise ku mukutu ogwa YouTube mwebale okuwuliriza ekkula eri omuntu wa bulijjo. Okay, kanfuneyo omu ku 0759177900 ndabike nti ate mbasiibula ku Power of Africa Radio. Waliwo akatambi kwekyo nasazi kyayogeddeko ekyokutirimbula ebisolo. Waliwo akatambi akantawaanyiza ennyo. Baba badde basirikale baggwanga ki oba byabaddewa abamu nga bagamba byabadde Congo abamu nga bagamba oba byabaddewa abasajja baakubye ente amasasi. Abasajja omuntu n'okka ku kisolo n'okikuba ebyasi ente ezisuba 20 ezitali nti ente zitega bbomu oba emmundu eba batabudde oba kyabadde kiki akatambi kasumbuwa nga ente emwemu gikuba esasi n'egwa wansi n'agikuba eri omu lubuto n'agikuba eri omu bulago lumu twetaagamu ak'obuntu gw'osembye palefem wanje hello n'okutuukako kkiriza osembereyo ddala okutuuseeko network oba yekutsumbuye but sijjagazwa kusukka wano ow'amawulire mu bufunze kajja asobola okulabika nti abongerayo tukwatagana olunaku olw'enkya mbadde omugabi matobuhudu munakyaddondo programu mpulidde kamenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.